gye buvuddeko omu ku beegwanyiza okukwatira ekibiina ki NRM Bendera ku kifo ky'okukiikirira abavubuka mu Paalamenti Fiona Nakku yawandiikira ekitongole kinnira ng'alaganga bwe yeetaaga okutereeza ensobi eyakolebwa ku ndagamuntu ye ku buzaale bwe. Okusinziira ku Nakku, ensobi eyakolebwa mu ndagamuntu ye eraganga bwe yazaalibwanga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'Ekkumi-n'ebiri 1994 ye kyawakanya nti yazaalibwanga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'Omusanvu omwaka 1997. Wabula ekitongole kinnira wadde nga kizze kiraga ng'omuntu bw'asobola okutereeza ensobi ezaakolebwa ku ndagamuntu ye mu bbaluwa bano gye baawandiika baagaana okukyusa obuzaale bwa Nakku nga basinziira ku kunoonyereza kwe baakola ne bakizuula nti emyaka egiri ku ndagamuntu ye gy'emituufu. Nakku kino kyalinnya eggere mu kwesimbawo kwe okuvuganya ku kifo ky'abavubuka mu kibiina ki NRM era n'awanduukululwa olw'okusussa emyaka. N'abamu ku baali bamuvuganya batwala obukakafu ku nsonga y'emyaka gya Nakku emituufu. Tusanga nti ona Nakku Fiona yazaalibwa ennaku z'omwezi 2 December 1994. So ne tusanga nga ona Nakku Fiona aba takolofayinga kubeera youth mu mateeka kuba youth alina okuba nga ali wakati w'emyaka 18 n'emyaka 3. Sabbiiti eno Nakku ng'ali wamu n'abawagizi be baavaayo ne balaganga ekibiina kye bwe kitalina buvunaanyizibwa ku buzaale bwe kw'ossa ekitongole kinnira ekitaaliyo ng'azaalibwa. Emyaka gyange emituufu nze agimanyi era gyegyo ebyo bye bagamba nti nno siriimu emyaka gyange ginzikiriza okuvuganya mu kalulu. Omuzadde w'omuntu yalina okugamba nti omwana wange mukulu oba muki oba muto. Ekibiwandiiko okubeeramu ensobi ekyo nkikkaatiriza bizze bibaawo nga bingi buli muntu ogenda tunula ebiwandiiko tugenda kusanga erinnya nga lyakyamamu. Okusinziira ku kitongole kinnira omuntu yenna waddembe okukyusa ensobi singa ziba zaakolebwa mu ndagamuntu ye. Kisoboka okututuukira tugamba nti bannange abaffe mwampandika naye bwe nali nteekako omwaka gw'obuzaale oba bwe nali mpandiika spelling y'erinnya lyange nasobyamuuko era kati nga njagala kutereeza. Wabula Kereyolama okuva mu kitongole kino annyonnyola nga kino bwe kirina okukolebwa wakati mu kugoberera amateeka. Awo nno gwe ayagala okukyusa eno munnira teri yakyusa lwakwagala tize ngenda kusamba mupiira njagala kufuuka muto tize njagala pamiti ya kirasi nene y'emmotoka loole nti ate banyongeza emyaka. Twagala bw'oba okyusa bibe bya mazima oleete n'obukakafu obw'enjawulo obukakasa oba obuwagira ekyo ky'oyagala okukyusa. Kere yategeezezza nti oyo yenna akola ennongoosereza mu ndagamuntu ye ng'oggyeko obukakafu bw'awaayo nabo bakola okunoonyereza okwabwe. Emirundi mingi tujja kugamba otereko statutory declaration ekirayiro oba obweyamu obukakasa nti byenjogera bituufu. Naye si buli omuntu anaakolanga obweyamu anakkirizibwanga kuba wabaawo okwetegereza. Ttiimu yaffe ez'abalooya zekenneenya ebiwandiiko by'oleeta oba oliawo fayiro eno ne bagitwalako ne wa CID ayongere okutunulamu okulaba. Mu ngeri eyo okusalawo ku ky'okukyusa ebiri ku ndagamuntu kiva eri okusalawo okw'ekitongole kino. Okulimba oba okwogera ebyakalebule oba okwagala okukyusa ng'okozesa olukujjukujju oba obutaba bwa mazima kiyinza okuleetera omusango. So CID bwe yeetegereza empapula ezo n'azuula nti temuliimu kabi asobola okugamba nti muno sisangamu nsonga ya kulimba oba eyinza kuba nga ereetawo omusango. Bw'ati ategeezezza ng'ekyokuba ng'ekitongole kirina obuvunaanyizibwa bw'okukakasa nti lijesita y'eggwanga tebeeramu miwaatwa bafuba okulaba nga beewala abo bannakigwanyizi abayinza okubayisa ku litalaba. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.